Akidda ng'ekibira kikula ensukusa ozimanyi New York, Sweden, Kampala, Entebbe, Jinja, Mbale. The forest is forever manji. Mugamba mutya isimiyo boy MC Pinsaivo abali kachumbali akansubiye nno kitambulya ddala bulungi nnyo. Olwaleero ntambuddeko nange nenzijjako mu bifo by'abagagga, bifo by'abakolamu, bifo by'abahasala. Ate anedda nchaya njula. So mwenna abaliko just tufunemu ekyokuyiga mu story yali gye tugenda okukola. Wabula omunafu fuluma. Omusajja gwenzizzeeko nange kennyini Abantu bannange tokangakanga bantu oli bulungi muganda wange webali kunyirira webale kisa kya Mukama erinnya Kachumbali lyavaawo kachumbali ako olwaleero nina Gnl Zamba the ghetto stove terror. Kachumbali is a media platform ereeta kasavu kanyama abayimbi bonna oba wakadongo kamu oba walaga oba wa hip hop oba byabufuzi oba bya social media mama nakafumbira katogo mu katale so byonna bwe tubimikisinga katogo kyasobola okukalya olususu luwakoma ddyo lya katogo akali muwogo walimu ebijanjaalo n'amatooke n'ejjuuni byonna nga biri wamu. Mbadde ndudde bbirya naye wana abalenzi bange bajja kugamba nti bwembeera nga ndi mu Uganda kyennyanja mulokoni emmere etali nsiike eyeri just steamed bukatunkumu obubembera noonya bwekya binene ebyekisiru simanya baga biki byonna tebinkolera balugu omumanyi mpomerwa nnyo balugu naye ndudde omulya ntera kufuna mayuuni bw'ebindu obwo ebintu ebiri oganiki Gnl tubadde tukyali ku nnyanjula naye nsaba ompemu ziri layini Gnl Zamba the ghetto stove terror ani aluleeta ninja omuteera ezo ekiriza naye tumuwa omuzindalo omusajja waffe nabeeranga mukyalo naye nga yes. ndimuzisinkanako naye kisa kya Mukama obudde buno ndi naawe amiina mwana era nange mukisa okubeera ng'onkyaziza yes so I don't know what verse that was ani aluleeta ninja omuteera when I make it rain later umbrella we sipping kasese and tontomera we need some coconut drinks with some amorera good Gnl obwedde okuva lwe nazze ntunuulira ebintu bineeno bye weetaddeko baatugamba nga abagagga sente zaabwe baziteeka mu chaini mu bikomo mu masaawa omuntu ali eyo yandyetaaze okumanya biki bino by'oyambadde zino empeta kikaaki na sente mmeka z'oyambadde ku ngalo mukono obukono sente nyinza obutazoogera naye I can tell you what this represent eno empeta bagibagiza mu Afghanistan bagikolera mu Afghanistan nkadde nnyo waliyo chief eyalinga ajambala eyo mu Afghanistan era bakola artwork abi nagisanga mu bintu byaffe ebyansimbi twagala nnyo traditional things with stories ancient so this is a very ancient ring kati ya red kubanga buli mwezi omuntu gwazaalibwamu guina amaanyi ge gamuwa so otegeera nazaalibwa mu January yes nazaalibwa mu January so the stone is a garnet stone ebeera ya red so that's what it and it's my favorite color to be honest nempeta nenagigula mu Dubai eyo mu old market sijja kubulira sente sagala kunkubya kibooko eno just because I love shiny things so njagala nnyo empeta ennene engalo zange ennene abazannya ensero bajja kugamba waliwo temwe bampitanga magalo oba kiki abalanga bampita hoof kubanga ekigere nayinanga kinene so I love big fingers big rings zirabika bulungi ate wabeera ng'oli rapper if I hold the mic like this I love my rings to show it's part of the show yeah they shine and this one actually has no meaning it's just a golden ring no meaning but this it's genuine gold so carats zayo ziwera
eno ekitegeeza bye bagamba n'abagagga ssente muziteeka mu gold kituufu because kati eno gy'oli tompita mugagga saagala kunkubya kibooko saagala byakumpita mugagga nange ndikaana kambaata ate eno ndaba mutogwe mpologoma kati waliwo ekintu kyenina bakiyita shape shifter nti osobola okukyusa shape osobola okubeera nga olwaleero ndi mpologoma olala nembeera nga ndi kinyonyi olala nembeera nga ndi baboon byonna kidipendinga ku ki kyenjagala okwachivinga olunaku olwo so okubeera nga leero ndi mu mood ya kubeera mpologoma kubeera nga ndi mu mood ya kubeera baboon nga ndi mu mood ya kubeera kinyonyi so depending on what day it is guno omukono gubeera gwa kusonga genda maaso so olwaleero ndi mpologoma is royal I'm in my royal zone, I'm in my royal aura, yeah. Nange kimpa determination nti olwaleero tesobola kuggwa nga byobadde wa settings okukola olwaleero tebinaggwa. Bwembeera nga ndi ku vacation kusangako kinyonyi. Bw'obeera oli mu kuyimba? Bwembeera ndi mu kuyimba usually enkobe. Njagala nnyo enkobe baboon. Kitegeeza zonna ezo gundi ozirina lingi? Yeah, zonna zina. Zonna zina. Kikula lya bbanga ky'ogamba nno ŋŋenda mu katale kunoonya lingi eno nyamba. Ebintu by'obeera oyagala usually bikusanga. I've never like really gone out nti kati ngenze kunoonya. N'oluusi ekintu kigamba tuyiteeko gundi ogenda okulaba ng'ogisanze nga yakabi n'ogikula. Kano eno sikosi kategede eno stands for Africa. Kati nze ne musajja ndi pan-African nnyo. Era bw'oba owuliriza music wange obulungi ne albamu zange zonna ne themes zonna ze ngenda ngoberera. Zino gundi Africa etimbeera ku bwongo embeera mu mutima. Okitegeera. So bw'owuliriza koyi tuba twaddayo ku kyoto wali wennyini we wava amagezi. Bw'owuliriza albamu yange esembyeyo The Spear era nnwanirira Africa. N'engeri gye batulabamu mu nsi yonna. Bw'otonsanga mu chains zino eno ojja kunsanga mu chains nga za Africa nga ziri traditional bazikola bakalamojo babe bazikola Masai be bazikola bazande okuva e Congo Bazulu okuva mu South Africa abava mu Morocco Batuareg wonna wherever Africa is endi mu mutima. Okimanyi bwe wagenda mu America n'ofaananira ddala Abamerika oba be banfaanana kano kaki akasembayo nga tumaliza okuva okugundi erimu obutolobojjo eringango. Yes, kati eno nagigula Zanzibar. I remember I bought it from Zanzibar. Buli emu ogigula mu nsi yanjawulo. Mu nsi yayo. Eno nagigula mu Zanzibar from a certain lady. Yali awo nga alina mixture y'olu China, alina mixture y'olu Warabu, alina mixture y'olu Firika. Naye nga yali designer and I really loved it. Because to me it represents relationship yange ne mukyala wange nti bulimu olwa black n'olwa white. Okitegeera. Okitegeera kati eno ye yange eya marriage empeta. Eno eya marriage, yes. Era eyagidesigninga bamuyita David Yaman. Endala zonna sobola okugenda naye yo tegenda. Eno ya designing by David Yaman. Mulimu message yayo naye message eyo erimu munda. Yange na mukyala wange. Asobola gikubuulira. Yange na muntu wange. Okimanyi bino byokka byambadde kuno kungwa. Bigula yiika y'ettaka ewaffe Butambala. Guyiika y'ettaka namba kyataka. Naye waffe it's culture mu hip hop. Culture yaffe. Rick Ross omulaba nga kufuna collection ye ya chains is something. Chains nalina mu koi my first year, then nina mu second year. Third year, I'm almost ngenda mu myaka egiweze ngenze ngizija collecting chi. It tells we are storytellers, so it tells the story of where you are in life. N'ebintu by'oluubirira okitegeera. So it's ate bino ebintu lwakubyerabira. Nesinga gwe Mr. Kachumbali essaawa zineno. What tribe you come from? From tribe ki? Ndi musajja Muganda. Sikati omusajja Muganda wandibadde olina endege. Endege eyo nga bagikola gold. Okitegeera. So tekyawukana nnyo na bintu bye twayambalanga. Twewunza nnyo ne twewunguutusa ne tuva ku mulamwa. Bajjajjaffe bayambalanga enkomo. Egamba nina nga bwagitunulako ajjukira mukyala we kubanga mukyala we yamuwa ki akakoma ako. But there's a purpose to why tukola ebintu
akoleba kati chips ozirya nenkera n'ozifulumya si kyekyo naye omuntu bwakuwa ekintu nga present oba naawe neweegulira ekintu kikusigala ku bwongo kikujjukiza by'oteekwa okukola buli lwekitundako abantu abamu edda mu traditions ezedda ezo ancient bekubanga tatu nga buli lwatunda tatu yamanya mwana family yaffe tuli baworiya oba tuli bahanta so nekikuwa purpose mu community okiraba kakati ekitegeeza bw'obeera nga buli mpeta ogijje mu nsi yaayo ng'ate of course waliwo n'endala zooterese wakatambula ensi nga mmeka eza Africa ensi za Africa si nyingi naye ndowooza ng'ensi 25 mu Africa naye nga waliwo ezimu ng'ozzeeyo emirundi kwegamba yo nga South Africa eri awo nti bw'oba oyagala media oba oyagala fashion oba oyagala entertainment bakubukinzeyo oba show bakubuki biki ng'ogenza emirundi mingi Tanzania, Kenya, Ethiopia, Tunisia, Morocco, Egypt, all these other countries zonna you're exposed to at Africa enyuma Africa mu nsi zonna nti ekintu kye tulina mu Africa tetukimanyi nakimanya omala kutambula n'olaba ebyo byonna n'ogamba naye Africa ngeri special olina akantu konzijjukiza ke baateekawo nti Uganda esinga Bulaaya ng'omwana ataddewo mataba ate kati awe batuweze mu jokes just tulina just kutereezaamu buntu butono bwokka naye nga tulina beauty abantu ffe ffennyini tulina bye twerokingiddemu bye tulina okwerabira okudda ku byaffe nze bwe ndaba kubanga bw'otunda essaati ng'okopye ya muzungu oba ng'okopye ya muchina tekiina nnyo byonna biba bifaanagana oba ate tojja namutuukako ate nga ne gwe kola essaati nga ya Mufirika ogiwe print ziri eziva e Karamojja naye kati omuntu omubuuza ne print eziva e Karamojja nga bannayuganda bemeka bazimanyi nti osobola okwawula essaati gye bakoze mu Karamojja n'essaati ze baakola mu Arua nti osobola okwawula olubugo lwe bakoze e Butambala n'olubugo lwe bakoze e Kyaggwe tuli awo twemamaaza tuli mu bintu birala kati nedda omusajja kati no I didn't know that kyekitegeeza I didn't know that naye kati nze nali ku internet lumu nendaba omusajja yali Reebok gekoze sneaker ng'egijje mu lubugo and I was like wow kati ate olubugo olukula ku mutuba balukozeemu sinika ya Reebok yiiyo sente ziwera nengamba yisinga waliyayo omuntu entrepreneur we Uganda nga mwana weewaffe ng'akasente yakakola nga designer n'agikola mu lubugo ne tubeera nga tusobola ogitunda sente zibeera zaffe naye kati tukopa ebyabali ne tuwayambala oba na second hand oba biki so sente zo ne tuzijja ku bantu baffe abandi bitukoledde ne tubeera nga ate tuziddiza bali twogereko wano along the way omukyalo omuzungu omufuna otya musajja wange anda ayagala omuzungu naye si ddole nti ogenda mu dduuka omugula abantu bagamba nange nfunira ne si ddole nti ogenda mu dduuka olondeyo ddole omuzungu si ddole anti tulina mentality eyo omusanga abantu nfunira gundi no oli musajja genda okuwane naawe omuntu gw'oyagala olabe gye kiggukira okitegeera sina gundi nti kaduuka nti kugenda nkole ki Kafeero yamusanga mu bbaala n'amwagala ani approachinga munne omuzungu Kafeero mu lulimba lwagamba omuzungu yamukola ki owuwa musanga otya Katonda yakola pulaani n'asalawo nti time etuuse okusanga omuntu wange eno script yonna Katonda yagiwandiika sinze ayinamu amaanyi story ya Zamba Katonda script yagiwandiika nga siinaamu nti noba nateekamu nakino oba neŋŋamba nti ngwe Katonda yagiwandiika olunaku lwe namusanga I can tell you this nali ngambye bano bonna bakyali be nali ntambula nabo mu van twali tuva na kuba show I think it was from Gulu Ombale I don't know what it was naye twali tukoze tour nga twetoolodde ako konna ne tukakkiriza ne tukomerawo Jinja nga mbagambye nti nze sikyadda nga nina omuwala gwe nali breakings up naye ne mbagamba nze sikyaddamu
saagala nakubeera na mu zino permanent relationship kati ngenda kubeeraawo just kunyumirwa. Omuwala nawe yakumenya omutima oba gwamumenya? Time yatuuka nga tetukyali fit ndowooza. Naye ndowooza fault yali yange. The problem was me. Onyanyi mu entertainment there are so many people. Buli town jogenamu there's somebody beautiful. Ate nga temptations nti if you're a good looking person you definitely have like the fault was mine actually. Naye nentuuka time nga nange neetamiddwa kubeera mu gundi relationship says. Olunaku lwennyini lwe nagamba nti sikyaddamu relationship. Katonda lwe yandeetera omuntu. Okitegeera. So they say make a plan and make God laugh. Seka Katonda olwakiwulira n'aseka. Agamba ate script yo ngenda giwandiika bulala. So but we've been waliwo abalowooza mbuno relationships zaffe teziri real. Naye nze owange mbadde naye kati coming to 11 years. Ne bangi ababirinde nabo nga tebalimaze naye simanya. Yes, we've been 11 years. Nze obwange buwangadde 11 years so far. Communication is very key. Kubeera nga mwewuliziganya oli kyayogera naawe kyoyogera, mubeera nga temwewa respect. Kati nze njagala nnyo n'omuntu okubeera nga ali mu koona yange, ali motivating, and she's very very motivating. And ate mugezi nnyo. She's like very very bright. Nsobola kugamba ogenda kukola ekyo, ogenda kikola otya? Agamba to wasting budde, kola bwoti na bwoti. Genda okulaba nga wandimaze time nnene nga mpanvu nenga yalabye a simpler way to do it. So she's that kind of person. Tetulina baana. Myaka 11. Katonda era jatuuka time ye awandiike script atuteerewo abaana. Okitegeera. Kati ne kugambe Katonda byonna yakola ki? Yakuwandiika script ye. Naye ng'olina abaana abalala. Omusajja Omuganda tebamubuuza bintu ebyo. Ogambye oli musajja Muganda. Musajja Muganda. Oli Wanjocho, oli Kasangwawo, oli ki? Abala. Simanyi bulungi. Back to music. Tebakasangwawo tebakyogera na kyogera. Okay, Gnl, back to music. Hip hop. Ate mpulirayo abantu ba commenting ku gundi. Luli nalaba omuntu nga commenting ku page yange nagamba, "But do you have any children?" Nengamba kati laba ono njobola n'okugira. Tamanyi nti nayinza okuba nga akuza bange. Nga yinza okubeera nga kale kambire kaawo. Omanyi lwaki at time tuyinza okubuuza ebintu nga bino nti emabegako tubadde tujjukira muganda waffe Omugenzi Radio. Mama we n'atugamba binsobedde omusajja afa emyaka ng'esatu emabega ne baanira omwana gwe bandeetedde wa myaka 2. Ne tugamba yiyi ate ne bamuleetera n'omulala nga wa myaka nga 27 ng'okumpi asinga ne radio we yafiira omukazi ne bimutabula. Radio yafaina 3 ne ate bw'abeera nga eri 3 tasobola kubeera nga azadde ate owa 27. Ekyo kiri impossible. Yamuzaala alina emyaka 8. Omukazi ne bimusobera. So kati bwe tubuuza ebintu bino oluusi biyinza osigala omusajja naye yayogera bw'ati oyo omwana nedda. Ekyo mba muteekawo gundi kati kankubuulire nno. There are things people disclose in public or they feel that they are obligated to disclose in public, and then there are things that should stay private. Ochiraba. And if I'm a believer in that buli muntu asobola kubeera ne life ye eri public ne life eri private. Omuntu kya deciding okulaga ku Facebook aba deciding zo kikulaga. Asobola kubeera na bingi byatakulaga. Era ne mu interview no there are some things that are private. Empeta yange njikulaze, but I didn't show you the message in there purposefully because that's private. That's your gate yange na muntu ki na muntu mulala. Yeah. Papa nga tuzze ku music. Olina oluyimba olupya lwe wakakola Hassan Motivate. Abantu ne bagamba nti nno kati tuzzeeyo ddala eri gye twatandikira koyikoyirya. Kyekibadde kibula mu hip hop kyokomyewo oba kiki kyojjeeyo gy'obadde otambula because obadde otta ebbanga nga tukwebuuza. Then tulowooze nti nno kati tusimbudde. Tetusimbudde, tuyimbudde.
tuyimbudde zembadde nyoza ekibadde kimisingamu message badde nga missinga message eyo album eno okuli akayimba ka Hustle and Motivate. It's going to be an album. Ziringa 13 so far. Close and waliwo tuyinza okwongerako but tugikeeping engeri short. No bro, nze nsobola okuwandiika album mu week. I can tell you that. The people who record with me will tell you I create songs in 10 minutes. Album week. I think so because Jotwa record is a nyimba satu ezigwa. So if I haven't released music like in so long, nze kyangu nnyo okuwandiika oluyimba. Naye waliwo kati ennyimba ezinyumira. Waliwo ennyimba ez'ekisiru. Sorry for the language. Waliwo siza kisiru naye waliwo ennyimba ezanguwa. Ezitalina nnyo mulamwa. Ze tuyimba nga tutamidde. Okitegeera nga kyangu nnyo nkubuzaabuza n'entekako buteesi kigoma n'ennyimba nga ntamidde ne kiggwa. Naye waliwo ennyimba z'owuliriza nga zongera ku muntu. Obanga omuntu situation gy'alimu bw'aluwuliza tekimuleka the same. Nti kati Hustle and Motivate bagiwuliriza mu gym nga bakola doiro n'aluwuliriza nga akedde ku makya okugenda okukola ne lumujjukiza ky'ateekwa okukola ne baluwuliriza nga ali eyo bweru tebinnaba kummuka ekiyumba kikyakalubyemu anoonya engeri gy'avaamu ne n'agamba ninye ennyonyi nzire Uganda nneme kudda n'aguma. Waliwo oli nga business tetambula bulungi okitegeera waliwo n'omuvubuka nga omulimu tegunnalabika kati olwo oluyimba lwa message eyo. Waliwo abagamba atukubire bukubizi nnyimba twerabira ebizibu. Nenze philosophy yange eri nti waliwo ostrich maya tuzite maya. Waliwo maya eziraba omuliro nezikoteka omutwe mu mukyanga. Omuliro ne gwokya era ne gutuuka yakola ki ne gugyokya. Naye waliwo maya eziraba omuliro neeyiiya solution ezikiza omuliro oba edduka neevaawo ku muliro. So nze I believe nti waliwo music tuteekwa okuwuliriza nga wakutujja mu situation ze tulimu. Nange kenyini waliwo ennyimba zempuliriza ne ŋŋamba nzeemu amaanyi. Kati nange mbeera njagala omwana ali ekawempe mu Kisowera, omwana ali mu Kibizzi, ali mu Ttula, ali mu Kimombaasa awulire message eno kubanga nange music ono bwe namuwuliza yalinanga message nga waliwo amaanyi genfuna ne ŋŋamba naye omanyi wadde tekinaba kummuka kannemezeeko ekigere n'obulira omwana n'aggamba mwana nze nali eyo mu kyalo ne mpulira ensi bwe kkuba bbulo giwe panch ne nnyimuka okitegeera oli n'aggamba mwana akayimba ako kaani yali obasanga ebweru bagamba kaani yali amanyaako gaayi wange n'akuwulira story ye yonna kwegamba waliwo music oyo nga yiwa message. Nze mbadde mu hip hop abadde amisingamu nti barapa tubadde n'abangi naye nga ba hip hop artist batono. Kati hip hop artist you can't ignore the message that comes through because hip hop artist wa community barapa bangi kubanga okurapinga kwangu okitegeera osobola okugamba buli kigambo nga kyeyendingana nna kyangu nnyo naye kubulira omuntu message egenda okumukyusa ku bulamu bwenge contributing to the community kubanga nze buli lwenkomawo e Uganda waliwo kyendaba omuntu ali e Uganda tasasobola nakulaba kubanze nagenda okuva e Uganda nga nkuze saagenda nga ndi muto ate ngenza okugenda okuva e Uganda for some time nga Uganda olina distance gy'ogirabiramu bwe wagireka ne woogenda okukola ki okomawo okukola ki okugisanga nti we used to grow up nga syllabus zaffe zaali heavy nga bw'oba osomye ovaayo ng'ekintu kimmuse naye olwotunulira generation n'ogamba haino generation byesoma nga sinnabitegeera bulungi tulina olaba nga waliwo challenge kubanga kati ffe tukuze tuli we are on big brother status OG status. I'm on OG status right now ntunulira baganda bange abato who are younger than me nga ndaba what's the message to get them through so nenjagala nkiyise mu model ya entrepreneurship. I want to encourage younger people to be entrepreneurs. Kati ate entrepreneur wa hip hop kutuyita hustler. Okitegeera kati nkugamba tandikawo ka business ka chapati zitandike tuve mu chapati ojja kuggwera mu pizza
bw'oba zoyagala ng'oze exportinga everywhere. So njagala tutandike ne hasa eyo tugambe nti n'obwongo buno eno tubujje just mu kutamiira. Kubanga oyinza otamiira kyali wange paka ng'owezezza emyaka 4 oba 5 ogenda okutunula bwoti n'ogamba obulijjo nnyumirwa bunyumirwa naye nga waliwo n'okukola. So njagala generation ono tugijje just mu short attention span, tugitunuzeeko ko mu reality, tugambe tutandike business because business ekwempoweringa. Bw'oba wasoma oba tewasoma tebifaako, kola ssente zo, labirira abeewuwo, weetwale maaso. So Hassan Motivate yitiraawo. Ennyimba tugambe nti nno ennyimba zino eziri inspiration atolowooza nti nno tezitambula nnyo than zino waliwo ennyimba ezitambula awo ng'olwa terulina message nga bw'ogambye nti za kisiru oba ziri awo bwe zityo naye nga zidduka nnyo. Lwaki olowooza kiri bwe kityo nti nno ezo ez'ebigundigundi papa ne lutambula nnyo ku TikTok nosanga lwonna lwe luliwo naye ate zino ezirina message ne zitatambula bulungi? Kikyali mu audience yaffe oba? Kati kankubulire, TikTok ye China ne TikTok egenda mu America ne Uganda zaawukana. Era CEO wa TikTok akulira kampani eyo bamutuuzaako ne bamugamba kino ekintu ky'otuleetedde togenda just tuwonoonera society kiki? Kubanga yo gavumenti ya China yasalawo n'egamba ebyo eby'okweyira amazzi ne mubeera nga musinika munansonyiwa okubeera nga mulimu. Trust me, comedy nanga nnyumira, njagala nnyo okuseka era ŋŋendako ku TikTok and I enjoy myself. Neera nina time gye naligamba mu lunaku nti ye time ya social media, okitegeera. Naye obuzibu bwaffe nti abavubuka tebatanafuna guidance eyo nti oteeka okubeera n'obudde nga bwa kinyumo n'obudde obw'okukola. Kati mu China bakwata TikTok ebyo eby'okweyira amazzi biki byonna, obukoze comedy bukoze ebyo byonna tebiriyo. TikTok yaabwe bakulaga basinze kukola mathematics, basinze kuyiiya byoma bipya, okitegeera. Ne Facebook ye China okitegeera oluka kuba China osanga oba olunsi ali mugundi yanga talaga nti engatto ya dola bweziti eno ogenda kuze Uganda byakuyiiya. Kati bo ne baleka ensi yonna ne bagikola ki, ne bagisiruwaza. Bo ne basigala nga bali ku mulamwa gwa business, ne basomesa abaana baabwe ne bababuulira values entuufu, ne batandika creating a global empire yaabwe. Era bakozeseza nnyo ekintu kya media kino eno. Zuckerberg abalwanyisa naye balina bo kye baprotectinze their population, younger population from. Ate nga tetukiina nnyo. Uganda is very welcoming, so even for our social media it's still very, very open. Okitegeera. So ennyimba zino eza message ye omanyi gundi bwewooma, soda bwawooma. Naye omusawo ku soda n'akatunda akugamba kunywaki? Kati ate butuuka ku baana vegetables, entula, katunkuma, biki ebiri organic, abaana basinga kwagala nnyo bichipsi, bichikeni, biki sausages. Kati ne music bwatyo. Duno luyimba it's not even supposed to be popular. Story ya lukola nga si lwakukola ssente, ne taasa munno akuli okumpi. Kubanga ogenda okubonaabona nga gundi oyo atandise okkuluma obeerayo ki? N'abaali bakusudiya bonna akakiwala kikwane kirageeko biki byonna nga tebaliyo. So messages zino situzikola nga za community si za ssente. Oluyimba olukola nga lwakutaasa banno kati kyekimiisinga nti it's not about nti kulutambudde nnyo. Oluyimba osobola ndulekawo story za Luka twazita ku album ne basooka bawuliriza z'ekikankane ne bawuliriza zaani zonna naye ogenda kuggwa mu message, ogenda kudda mu message entuufu ng'oluyimba lwatana otalukolamu ssente immediately, ate abantu abasinga lwebawuliriza neefuuka message yaabwe babuuliridde. Kati music ono tumukola nga waliwo kino ekiyitawo amangu, nkubira kikankane naawe genda onyumirwe pate nywa embidde. Naye ate bw'obeera ng'onywa embidde nteeka okuteeramu akayimba nti naye wano wootuuse kyali wange kooti ya headmaster wayise nayo.
kati eyo ye hip hop mutuufu nti it's about the holistic picture nti buli wamu 360 y'obulamu bwo egenda ekavalingawo okunyumirwa tunyumirwa nnyo ate ne tuyitawo bwe tutuuka mu kukola ate ne tukola nnyo bwe tutuuka mu kubeera kuwulira message za community ate nawo ne tuyingirawo so nti buli aspect y'omuntu n'obulamu bwe ogenda ogikavalinga so zino ennyimba si za kufuuka hit ate n'ekigambo hit ye TikTok oli owokweyira amazzi ne wesirwaza but there's what they call the essence a message oluyimba olwa message nti tubeerawo lubeerera nokitegeera amina wogenze nno okujjira nga TikTok yennyini efuuse ensonga ereesa abayimbi b'otamanyi n'akuba n'agenda n'aleeta oli awo kyayiwenjaye naye obudde buno tetumanyi anyway oba oli awo omulala najja leeta mamu ne taatawo beekube nako ne kajja wantama leeta mama wo ne wankube omala leete taatawo nawange beekube olofuneyo obukazi bakayita wantama so ennyimba nnyinyo oba abayimbi bangi nnyo abajjidde ku TikTok ne bameruka ekibuuzo kyanjawulo ki ekiyinza okubeerawo ku muyimbi amerukidde ku TikTok n'oweeno azze mu ssaccu ajjidde mu ssaccu nga tayise ku TikTok tewali buzibu ate tewali nanjawulo abayimbi abamu bagamba ba TikTok si bayimbi abo bayimbi babatuuma n'amannya bayimbi ba TikTok abo baba bayimbi because everything kirina engeri yakyo kati twakulanga bajjajja baffe ng'obeera awo naye nga mwagala kuwuliza Sanyu FM naye n'ateekamu kateepu ke nga bayimba ogamba naye muzeeyi ddala kiki radio yaffe lwaki togenda n'owulirizaako basaidizi eri okitegeera so everything has its generation era abayimbi ba TikTok is a marketing strategy nti ogenda okulaba nga abantu attention span zaabwe ziri short n'ogamba nga tuwengera kuyisawo short form content then ne baggwera nga ate bamubaze ku Spotify nga bagenze ku luyimba lwennyini nga lufuuse hit so it's purely marketing kati eno album gye twakoze tusuubire nti nno ogenda tusuubire concert oba omwaka ogujja oba guno gwennyini kuba byonna obikoze teweetaaga kugira nnyo abawagizi bange mwembeebaza nnyo abali mu Uganda abali ebweru abakatwegattako n'abaasookera ddala mwenna mbeebaza nnyo time ebadde eruddewo nga siba performingirayo ne tuli mu nteekateeka kati ez'okuba organizingirayo ekivvulu era tujja kuba tuba communicatingira date entuufu ticket price awo biki byonna tuluddewo okutambula kulaba okudda kunyumya so njagala nkomyewo storyteller wammwe ghetto storyteller abanyumize biki byalabye the only difference is sente nze nkubulira just sente nti olwakubanga bali mu economy nga sente nzito ate nga zifuluma mangu nti omuntu kati let me tell you something nti mu Uganda music tumuwuliriza naye waliwo abamutwala as an essential part of their lives nti bw'amala okusasulira amazzi n'asasula asasudde amazzi asasudde amasannyalaze afunye ez'amafuta ekiddako awo budget ya music era n'akwata $9 n'azisasula kuba n'akwata $2 abeere ne constant supply of music either mu Mexican ali mu construction oba doctor ayagala nnyo classical music aba asala abantu ababaaga amurelaxinga n'abeera ng'oli ye fitness instructor muziki gutegwa okubeera nga gukuba so there are so many avenues nti omuziki we bagwetaagira ate nga tunaba developinga nnyo nti kati n'omuziki gwozanyidde mu gym bagubala eri era sente tuzifuna mu azcap oba BMI naye wano eno kayimba bakasaze bakakubye oba bakadownloadinze bakakubye so it's just a difference of just the ntiri economy ennene
awo tolowooza nti nno talent abaana balina talent mu Uganda. abayimbi batandisewo Empozi n'ekirala ekitubonyaabonya wano eno management yaffe ekyali kikyabulamu. Bamaneja bamanyi ekyokukola batono balinga 2 oba 3. abayimbi ate mwabeera bamaneja baabali kuba mubeera mubasinga ssente kubanga sina ssente ogenda kutunuulira nga gwe byomanyi ate bingi okusinga ku kyali wakola ki akuyambako. Ate oluusi neyo combination nekola nga mukola n'omuntu nobeera nga wadde omusingako amagezi naye nga yamanyi execution ate nga gwolowooza n'omugamba tuyite wano n'akola nekiyitawo. So buli kintu kitera kubeera mu symbiosis synergy eyo nebeera nga yakabi naye nsobola okugamba nti MDD nga department e Makerere yinza okubeera nga ebadde training abantu okuva mu G6 oba G7 naye nga teba producing nga yo music manager. Okitegeera? So you have a huge population. Ti pyramid yaffe eri inverted. Mufejo kubeera ne bamanager abangi abayemanaging abayimbi. Okitaba? Ate abayimbi bangi nnyo bamanager ki batono. So that's a very big problem for us. Twetaaga attracting the talents that understand music law, that understand business, and most of these brains that twetaaga mu music industry okubeera successful bali stuck mu corporate world. And if you need a salesperson ategeera to market your brand as well as they market MTN or Airtel, ateekwa kuva mu mentality nti ateekwa kukolera company mu waka cubicle nagamba kala nsobola okubeera nga ndi free nenfuna contacts mu Kenya, contacts in South Africa, contacts in China, Russia, wherever the music is consumed. Nagamba neno muyimbi wange brand yejawo, let me market to a global market. So we need to train. Actually, I even had an idea nga njagala gendako nakawaawo mu business school because we need to start seeing this industry as it's a business. So if it's business school, balinayo courses za gundi za creative entrepreneurship. So we need to nazo tuseko kuzintroducinga netubawa gundi netubawa maybe the lesson, or we can work together to build like lesson plans so that omuyimbi ajja after our generation are benefiting oba beera even in a better place. Ate ne creating n'emirimu. Yes. Ebirowoozo ebyo birungi naye abayimbi balina kye batandisiwo kye bayita federation ng'ekulemberwa omukulu Eddie Kenzo. Yes. Olowooza ekisooka oli muyimbi ate oli w'amaanyi baakuyisa beegattako then tolowooza nti naga amagezi singa obeera ogabawadde mu federation kiyinza okuyambako okukyanguyo kiteeka mu nkola. Era ebino ebintu tubyogera ku YouTube channels eno nga tulowooza nti wali ajja okufuna kweyo message ayongerezeeko nti kati nzina ekintu kye neebaliza Mukama nti if I stay with the problem long enough I find a solution engeri yokisolvinga. Nga tutunulira ebizibu by'abayimbi tetulina pension, tetulina insurance and all these other things, that if we can begin building the ways to get better services as artists kiba kituyamba. So nze sibaddeewo Gambia, I've only been here for a week. Naye mbadde mbiraba on the internet era nga n'emikwano gyange oluusi egimu ginkubira and asking for naye olowooza kiki ekiri wano eno, should I be a part of this and that? My answer is this: tulabye associations ezifairinze, tulabye we zifairingidde. Nze buli akola association agenda agikole, oba akola association oba akoze federation oba biki, the unity is needed. Go forward and contribute to the services of the people. Kubanga ffe kitufiirira as generations ezikola. So oba UMA oba federation buli omu akole, because even at the end of the day abayimbi ffe abafunamu. Ebirowoozo by'olina ebirungi lwaki tobibaguza ne babiteeka mu sagala biguza abantu, as in not in actually, cash, yeah. not in terms of money, yes. but okubibabuulira ne babiteeka mu nkola. I think most bakunoonyeeko channel yo abantu bagiraba, channel ya muganda wange ande atale naye abantu bagiraba, ne ku channel ya Baboon Forest ideas ntuzidiscussinga. Tulina podcast bagita The Basement
ebeerako ku channel yaffe era ideas zino basobola oziraba kati ideas neno siza kutunza bantu but the ideating process informing abantu balala ne bakola ki ne ba implementing so nze kyembeera ndaba nti ideas ziva wa Katonda sizaffe ffenna tuli wano to serve and contribute so idea bebeera nga oggola bejja kukola gitwale forward yeah tweyanzeege anga tuwumbawumba abayimbi nakonyeko kubavudde ku TikTok we wava n'omwana mulenzi alien skin alien skin ekisooka omumanyi yes mbadde nga mulaba simumitingangako naye nga mbadde nga mulaba ku gundi ku mawulire everywhere yeah alien skin obudde buno afuuse ekizibu mu ggwanga oba afuuse ensonga buli muntu amwogerako era namabegako awo ndowooza wabiraba muganda waffe bafunamu obutakkanya ne Pallaso n'amukuba ebyavudde mu kumukuba alien skin yategese concert ku lunaku lwe lumu n'olwa Pallaso nga 9 eyo lyeri ku Freedom City eyo n'eri Lugogo nga gwe aludde mu industry eno biifu muzikoze naye ozirabye nga abayimbi bazikola zikyayamba nze kansooka nkimenyewo nze sibeerangako na beef nze mbadde nga n'abantu bangi nnyo abannumba naye nga nze sizaayo maanyi just kumanya nti waliwo bigger picture tukyalwanira buntu butono naye nga waliyo ate ebintu ebinene okukolagana ku olusi kuba kusinga much as waliwo ebibeerawo everybody has challenges buli muntu alina ebimusobako ne bitakwatagana nze mba ndaba omukwano ogwo gwa brotherhood era nawandika ne tweet ne ŋŋamba naye nze mwembi mbaagala njagala tulabe ekikola kye ekigenda okututwala mu maaso okubanga saagala muntu yenna afiirwe out of this era ye message y'emu ebintu ebiri mu maaso binene ensi eno nnene ate ne tuba tukuubaganye twesonyiwagane okiraba I think nze ye message yange nze bwe nkiraba ne buli muntu abeera ne character ye anyway naye nze bwe nandikirabye nti ekiri mu maaso kiba kinene nnyo nze nize kuwulira collabo obasaba gwe bakwatagane bakole collabo era tujja kunyumirwa ffe abawagizi ba music wa Uganda tukinyumirwe concert zino ziraba otya if you are to draw a picture which concert ya Pallaso Love Fest ne ya Alien I have no comment on that because kina kitegeera bulungi nze ndaba bulabi bantu bali talented nga waliwo problem ate tusaagala kikumamu muliro naye nze njagala buli muntu aveemu ng'alivi njagala kati kuweereza just message bantu bonna abali mu Uganda abavubuka njagala tukolagane kubanga ebyakabi bingi mu maaso era njagala bino issues byonna bibeere resolved saagala nze nabbiraba njagala oli abeere successful n'ono abeere successful tunyumirwe okitegeera biifu zino zayambangako Bobi Wine Bebe Cool okukola music omulungi n'abawagizi okubasupportinga era kyekiringa ekiriwo obudde buno buli muwagizi agenda alondako saidi at the end of the day bonna bakole ssente ate n'amanya nti twagala nnyo ebyonoonese oba kyeka ninamu just okutya kuba nze ntunulira story ya omanyi gundi bwe yafa Tupac oba kale tuve ku Tupac tudde wanene waka okitegeera kati tukirabanga ekyokusaaga ne tukijubisa ennyo naye buno bulamu bannange this is life katugoberaawo ng'obadde mu life eno gy'onyumirwa olina future mpanvu erina gyegenda buli omu alina eggaali yeewerera munne waayo ate nebyo ebyeggaali I don't know man like but I pray for my brothers njagala nkuba endongo njagala nkole firimu njagala designing engoye nsaba buyambi bwammwe nzaba support yammwe njagala love yammwe era nja kubanga nkomawo ewaka fully next year ngenda kubeera wano ne kati nkyazunga
nkyali best mu Los Angeles naye kati njagala time eddako mbere nga Wizkid nti ali best mu Lagos wadde ali international, so naffe kyetuluubira ne Burna Boy ali best mu Lagos naye ali international, so Africa is the future. Yeah. Bebo bubaka bwa muganda waffe Zamba kansubire no banyumidde, it's me your boy MC Prince Ivo, big up.